similarities between Pope Francis and Bisaka are aware nti ne headship ey'Eklezia Katolika oba obwa Paapa nabo beetwala okubanga be batwala ekifo kya Katonda ku nsi. Omulungi mukwano ali ku manya Bayibuli yo ono ku YouTube kwa Vento Media Platform. Nebaza Mukama akulabiridde era akukuumye. Ekituleso olwa tugenda kutunulira amawulire agakwatagana ku ziikibwa okwa abadde omukulembeze omukulu w'eddiini eya Faith of Unity Church ku luuyi luli olw'Ekagadi nga simula wabula ow'obusobozi the self-styled God. Ono abadde amanyiddwa nnyo nnyini ddala okubanga yeeyita Katonda. Sajja ono kinajjukirwa nga yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi ogwa Juni omwaka ogwa 1930 w'afiiridde abadde akunuka asusse emyaka 9. Omusajja ono gwe twogerako yaziikiddwa gye buvuddeko enkumi n'enkumi z'abantu okuva ebule n'egwe beesombodde babeerewo balabe ku Katonda waabwe ng'aziikibwa. Ekyenjawulo ku Katonda ono mu kuziika nti tebaamuziise mu ntaana wabula yakaziddwa okubeera nga abantu bajja sigala nga bajja bamulambuleko. Naye kati mukwano gwange enze okufa kwa Bisaka n'okuwuuma okubaddewo okw'amaanyi ebintu ebyogeddwa bingi bannamawulire boogedde bino n'ebiri balese facts terekero mu bintu bingi byabadde ayogera eddiini bwebadde efaanana. Bino byonna nze bwe mbikuŋŋaanyiza ettutumu omusajja lyabadde nalyo linzijukiza omu ku basajja ab'ettutumu mu nsi yonna olwaleero nga si mulala mu kisawe eky'ebyeddiini ye Pope Francis I oba gwe twandiise Paapa oba gwe twandiise omukulembeze w'ekkanisa enkulu ey'Eklezia Katolika ng'esinziira Roma. Musajja ono naye wansi yonna era amanyiddwa mu nsi yonna. Kati ono amanyiddwa waffe Uganda ngezezaako okumugeraageranya similarities between Pope Francis and Bisaka. Bisaka mufu, ono akyali mulamu, but that's the difference. Naye twagala kugezaako kutunulira biki bye bafaanaganya. Walibanga waliwo bye bafaanaganya ebitonotono straight away njala kulaga emu ku bye bafaanaganya Pope Francis and Bisaka. Bisaka abadde yeeyita Katonda ku nsi. Gye buvuddeko munnamawulire yamubuuza, are you really God? Okwanuka kwe kwali nti am who I am. Am who I am. Kwegamba nninga bwe ndi, nze ndi. Ekintu kino nno it's an attack on Christ. Kubanga Kristo ye I am era agamba mu the bread of life, nze mugaati ogw'obulamu, n'agamba nti am the vine, nze muzabibu ogw'amazima, najja nga annyonnyola am the light of the world. I am eno ya Kristo, taito ye nga Katonda, taito ya Kristo nga Katonda eya I am. Naye kati Bisaka bw'atyo naye ate bwe yeeyita ayaweya nti ne headship ey'Eklezia Katolika oba obwa Paapa nabo beetwala okubanga be batwala ekifo kya Katonda ku nsi. Ekyo noyinza oba nga tokiwuliranga mu kamwa aka Paapa aliko kati Pope Francis. Naye juzi mbadde nsomako mu biwandiiko eby'emabegako ebya Paapa omu ayitibwa Leo the 13th, encyclical letters of Leo the 13th, ku peegi 304 agamba nti ffe tutwala ekifo kya Katonda omunene ku nsi kuno. We hold the place of God Almighty upon earth. Kale statement kaleko oba naye ate waliwo enda gye nasoma mu Eucharist Meditations ng'egamba nti bwe beeyogera ku Paapa egamba nti gw'oli kabona ow'emirembe gyonna, kabona mirembe gyonna. Bishop omwawuzi bw'aba amuwawula agamba takyali muntu, omwana wa Adamu omwonoonyi, naye aluta Kristasi, Kristo omulala. Ako nno njala okanyweze, Kristo omulala. Mirembe gyonna kabona w'oyo ali waggulu ennyo n'obuyinza ku oyo ow'ekitalo. Sebo nti Paapa aba alina obuyinza ku Katonda eyakola eggulu n'ensi, alina obuyinza mu ggulu ne ku nsi. Statement ndala gye nasomye wano yadde egamba nti Paapa takoma kuba musigire wa Yesu Kristo, naye Yesu Kristo yennyini yeesabikidde mu mubiri. In other words, bw'olaba Paapa obanga alabye Yesu. Bw'olaba ani Pope
obanga alabye Katonda, omwana wa Katonda Yesu Kristo. In others, kirabikanga Paapa atwalibwa okuba nti ye Katonda ye mwana wa Katonda ku nsi. Is the vicar of the Son of God. Awo nno kindeetera statement endala gye nasoma gye buvuddeko mu magazine eyitibwa Our Sunday Visitor, April ennaku z'omwezi 18 omwezi ogwali 1915. Yali egamba nti ennukuta ku seppeewo ya Paapa ze zino ziriwa. Vicarious Filidei, ekyolulatini ekitegeeza omusigire w'omwana wa Katonda. In other words, Paapa atwalibwa okuba nti yatwala ekifo kya Katonda ku nsi. Bisaka bw'aba yeeyita Katonda, ku luuyi olulala eriyo n'abeeyita Katonda ani? Paapa. Erinnya oliwulira Paapa, Kataata, His Holiness the Pope, Holy Father, n'amannya amalala mangi agali, naye nze lino linjagadde okusinga okussaako essira nti he is considered to be omusigire w'omwana wa Katonda ku nsi. Omusigire in the place of bayite ekigambo kye kimu ekikosebwa ekiva mu Luyonaani ekinyonnyola Antichrist nti Antichrist tategeeza butegeeza nti alwanyisa Kristo oba awakanya Kristo, wabula oyo ali mu kifo kya Yesu Kristo ku nsi. Antichrist in the place of Christ. Not just against Christ, but usurps the power of Christ. Ebyo bye mmaze okwetegereza wano biina gye bintwala luddawa ku kwetegereza mu bufunze oyo ayitibwa Antichrist mu Bayibuli teyalibanga ye system ey'obukulembeze obw'Eklezia Katolika. This information gye tugenda tutunulira wano mu bufunze is not about individuals in the Catholic Church, teri about even just leaders, teri about mikwano gy'Abeklezia, kubanga as I believe amu ku bantu abakyasinze okubeera abawombeefu mu nsi yonna be bantu ab'Eklezia Katolika. Twala ekyokulabirako bannannizi oba abasisita, bantu bawombeefu, but we want to see this system. System eno teyalibanga yeeyo Bayibuli gyeyogerako ey'omulabe wa Kristo, kubanga abasajja bayita ba scholars aba Bayibuli bajja kugamba nti majorly waliwo obubonero busatu obwawula Antichrist mu Bayibuli. Akasooka, Antichrist oba omulabe wa Kristo atwalibwa okubanga ye son of perdition, omwana ow'okubula oba man of sin, omuntu ow'ekibi. Biri luddawo ebyo Abasalonike ebbaluwa ey'okubiri eya Pawulo gye bali essula 2 olunyiriri olwokusatu n'olwokuna lugamba nti omuntu yenna tabalimbanga mu kigambo kyonna kyonna, kubanga olunaku olwo terulijja wabula ng'okwawukana kuli kumaze kubaawo, era omuntu oli ow'okwonoona ng'alimala okubikkulwa omwana w'okuzikirira, son of perdition, omwana ow'okuzikirira. Ono naafaananamu ne Yuda. Osomere mu Yokaana essula 17:12 lulaga bulungi Yesu aga nti 11 bonna mbalina kujjako omu, omwana ow'okuzikirira ani? Yuda, eyamulyamu olukwe ne yetta. So balina bye bafaanaganya. Olabira ddala ng'omulabe wa Kristo ateekwa okuba nga he is just within the Christian Church. Ekyokubiri, tumulabye nga mwana wa kuzikirira ono omulabe wa Kristo Pawulo nga bw'amwogerako wano. Olwokuna lugamba nti aziyiza era yeegulumiza okusinga buli kintu ekiyitibwa Katonda era ekisinzibwa, n'okutuula n'atuula mu yeekaalu ya Katonda nga yeeraga yekka nti ye Katonda. In other words, agenda posing as God on earth in the Christian Church. Ati kino kituukira bulungi nnyo ku Papa Francis. Ate si ye yekka, ne bapaapa abazze nga bamulinnyire kugamba basikidde entebe ey'obwa paapa wano yeeyogerwako. Ekifaananyi kungulu kya Bukristaayo kya kusinza Katonda, naye nga kijjawo ekifaananyi eky'amazima. Era ke kabonero akokubiri nagadde okwogerako nti both Bisaka and the headship of the Catholic Church have what we call a blameless exterior. Ekifaananyi ekyokungulu ekyokutya Katonda, naye nga bwe tugenda munda olaba nga sisitimu eno ate eri mu kulwanyisa Katonda yennyini. Okay. Obumu ku bubonero bwe nagambye abasajja be bayita ba scholars aba Bayibuli bakuwa, akasooka nga kunnyonnyodde omwana ow'okuzikirira mu bufunze nti omulabe wa Kristo
ajja kujja ng'alabika ng'omukristaayo naye ng'ekyamazima munda sisitimu eno ate erwanyisa Kristo naye nga kungulu erabika ng'eri ku lwa Kristo. But when it is destined to put down Christianity, akabonero akokubiri ak'omulabe wa Kristo mu Bayibuli, which fits very well Eklezia Katolika, ke kaliwa ke kakubiri ku lwa 13, ensolo eno eva mu mazzi eyogerwako erina emitwe 7 erina amayembe 10. Ensolo eno eringa ng'engwe erina akamwa ka mpologoma erina ebigere bya ddubu. Ensolo eno badde ngisomako wano bwina agyogerwako nga yalaga nti yanjawulo ku ndala era nga bwe ngikunnyonnyodde. Ensolo eno ewala n'abantu ba Katonda, efugira emyaka 206 ekitundu ekisooka, efuna n'ekiwundu ekyokufa, ate oluvannyuma efuna obuyinza obw'ensi yonna. Erina n'enamba 666. Ono bwino natuukira bulungi ku Eklezia Katolika kantandika okulaga. Point 1 ku nsolo eno eyakubiri ku lwa 13 bagambye eva mu nnyanja. Ekyo kyangu nnyo. Eva mu nnyanja kitegeeza ki? Eva mu nnyanja kitegeeza nti eva mu kifo ekirimu abantu abangi, densely populated region. Eklezia Katolika yasituka mu Roman Empire, ekifo ekyali kikyasinze okuba nga kirimu abantu abangi mu biseera ebyo, that is mu myaka egya 538 awo, kuva ku 476 otuuka mu mwaka ogwa 538 waliwo entalo we zaalwanibwa. Paapa alyoka aweebwa obuyinza nga kwegamba kati yalina obuyinza ku Bulaaya yonna, amawanga gano 10 ageekutula okuva mu Roman Empire ng'esasika. Eklezia Katolika nayo weesitukira awo, kifo kyalimu abantu abangi, densely populated area. Ekyokubiri kyekiriwa, different from other different from other kingdoms. Obwapapa bwajjanga bwanjawulo bw'ogeraageranya n'obwakabaka obulala, nti bwo bwali bugatta obuyinza obwa gavumenti at the same time n'obuyinza obw'eddiini. Kwegamba ng'eddiini yeddukanya gavumenti, Vatican ng'obwakabaka, Eklezia Katolika eddiini yeddukanya this nation oba gavumenti. Kikivule ekyenjawulo, ekimu ku bigifuula ekyenjawulo ekirala. Obwakabaka buno bwandipasekyutinze oba okuyiganya abantu ba Katonda mu biseera ebyekizikiza, era abannabyaffe bajja kugamba nti in fact abantu abatakka wansi wa bukadde 5 be battibwa. Kiryoka kituukirire mu Bayibuli ekyogerwa ku nsolo eno esooka nti erirwana n'abantu ba Katonda naye eribawangula. Ku Bikulisula 13 ebadde nsoma wano olunyiriri olw'omusanvu nga lugamba nti neeweebwa okulwana n'abatukuvu n'okubawangula. Yes, ku Bikulisula 13 olw'omusanvu. Oba okiraba nti all these points no doubt bannayaffe bakunnyonnyodde bulungi nnyo. Nina omunnayaffe wano gwentera okusomako bamuyita William Leake, aga nti omuprotesitanti alina okumanyisibwa okw'amaanyi mu byafaayo. Akimanyi bulungi nnyo nti Eklezia eyiye omusaayi gw'abantu nkumuliitu. Kunnyonnyodde estimation eri mu bukadde 5 obw'abantu abalowooza okuba nga baasaanawo at the command of Eklezia Katolika mu myaka egy'ekizikiza. By the way, wano mu 2016 Paapa yavaayo, Pope Francis ng'agenda okukyala e Sweden okujagulizaako abaprotestanti oba aba Lutherans emyaka 5 egy'obuprotestanti nga weebuli. Nga tannagenda yasooka kwetonda n'agamba batusonyiwe ng'ekkanisa olw'ebyo ebyabaawo mu kiseera kiri bwe twayiganya, naye nammwe munnammwe tubasonyiye. Oba bali babasonyiwa ki? Nze naawe. Naye yeetonda. Juzi mu 2000 Pope John Paul yafa kati, naye yeetonda. John Paul II yeetonda ku lw'ebikolwa by'Eklezia Katolika bye yakola eby'okuttirimbula abakristaayo abaali balemedde ku Bayibuli yokka ate yonna. These are important facts ze weetaaga okutegeera ku mbeera eno egenda mu maaso. Something else here, the deadly wound heals. But first of all yafunibwa ddi? Oluvannyuma lw'emyaka 16, that is okuva mu mwaka gwa 538
atuukira ddala mu mwaka gwa 1798 Eklezia Katolika. Paapa yaliko mu biseera ebyo Pope Pius VI yawambibwa Genobati omusajja yatumibwa Napoleon n'atwalibwa mu kkomera luddawa France mu Valence era omusajja toyo gye yafiira. Era bwe yafiira eyo kwegamba abasinga balowooza nti Eklezia Katolika tegenda kuddamu kuba n'amaanyi. Naye kyabeewuunyisa mu mwaka gwa 1929 Benito Mussolini bw'akola concordat ne Paapa yaliwo mu biseera ebyo endagaano Vatican neddamu nefuuka obwakabaka. Era okuva olwo olaba nga influence ya Eklezia Katolika eyongedde okubaamu omu babiro n'embavu okwetooloola ensi yonna. Kikye ŋŋamba nti ekiwundu kiri ekyali kifuniddwa ate oluvannyuma kyawona. San Francisco mu lupapula yagera neekozesa ekigambo ekigamba nti the wound heals. The wound was healed. Affixing the wound. Affixing the wound. Era ebigambo nga biri mu Bayibuli mu kitabo kyakubikulira essula 13 olunya olwokusatu luga nti n'endaba egimu ku mitwe gyayo nga gufumiddwa ekiwundu ekyokufa n'ekiwundu ekyokufa ne kiwona n'ensi zonna ne zigoberera ensolo eyo nga zeewuunya. Era olaba nti olwaleero olw'okubanga Eklezia egenze evaayo mu mbeera eri gye yalimu ey'okubanga esose n'esowottoka mu mwaka 1798 kati 1929 ezzeemu amaanyi etandise okuddamu amaanyi ne leero eri mu kuddamu maanyi. Olaba abantu abasinga obungi nga they are bowing at the Catholic Church basinza Pope Francis abantu bagamba yes ono ye musajja Katonda gw'alonze. Naye nga nkugambye nti sisitimu eno wadde kungulu erabika nga esinza Katonda naye okusinziira ku Bayibuli ekifaananyi kyetuwa ku yo kikulaga nti really you can't trust it bw'obanga oyagala kulokolebwa. Lwaki? Enkola ye yonna yonna is really in depth against the teachings of Christ. Yala kunzika bwe nti badde mbagamba nti Pope Francis ne Bisaka bafaanagana. Kiki bafaanaganya? Both claim to have the place of God Almighty on earth. Nakulaze dda statement onengera nti ennukuta ya seppeewo ya Paapa ze zino Vicarious Filii Dei ekyolulatini omusigire w'omwana wa Katonda ku nsi. Ekyo blasphemy yennyini. Yesu agenda n'agamba nti ze ne kitange tuli omu. Abayudaaya ne bakwata amayinja naye nga tugenda kukuba amayinja. Weyita otya kubanga agamba tuli omu kuba ye mwana wa Katonda. Kwegamba okweyita omwana wa Katonda oba okugamba nti ye ggwe oli mu kifo ky'omwana wa Katonda obanga naawe yeeyise Katonda. Kati ekyo Bayibuli ekiyita ki? Kuvvoola, blasphemy. Era ku Bikula 13 ensolo eno Bayibuli egyogerako mu lunyiriri olw'okutaano n'olw'omukaaga nti neeyasamya akamwa kaayo okwogera ebigambo ebikulu n'okuvvoola. So you can see all these descriptions Bayibuli zeetuwa nga zifiitinga butereevu ku headship oba obukulembeze obw'Eklezia Katolika. N'okuwunzika jala kuwunzika nga nkulaga nti really Antichrist ono lwaki tukkiriza nti okusinziira ku Bayibuli ye mulabi ye Eklezia Katolika oba mulabi wa Kristo nti Eklezia Katolika. It's because people 6 abamulowooza cheap erina tukubwa ku kyenyi. I mean namba egeno tugenda nga watuwandiikibwa ku kyenyi oba ku mukono. No. People 6 Bayibuli eri clear. Gwe muwendo gw'erinnya lye, gwe muwendo gw'omuntu, muwendo gwa nsolo. Nga bw'onaasoma ku Bikula 13 olunya olw'17 n'olw'18. Bino byonna ebisatu bw'obigattamu bitegeeza ki? Gwe muwendo ogw'erinnya ly'omuntu ali ku ntikko y'obufuzi bw'ensolo. Wano ensolo eyogerwako oba obwakabaka obwogerwako is not other but Eklezia Katolika anaali ku ntikko. Pope. Erinnya lye yani ye Vicarious Filii Dei. Bw'oligatta osobola lijja mu 666. Yes, mwabasomako ku Roman numerals muddeeyo mubale. Ojja kulaba bulungi nnyo nga perfectly erinnya lye lirimu omuwendo gwa 666 nga Bayibuli bw'ekiraga nti 666 666 muwendo ogw'erinnya ery'omuntu ali ku ntikko ey'obufuzi bw'ensolo nga si mulala wabula the Pope aclaiming okuba nti yali mu kifo kya Katonda ku nsi. That's blasphemy. N'abatume tebaakikola. Baagamba ekigambo eki erivivi lirina okuvuunamira Yesu Kristo. Era baayigiriza nga bagamba nti tewali linnya ddala lyatuweebwa ffe okulokolebwa okuggyako erinnya ery'omwana wa Katonda
nga si mulala ye Yesu Kristo Mukama waffe, omwana gw'endiga ogwa Katonda ajjawo ebibi by'ensi. Oyo yekka ye muwolereza waffe mu kooti y'eggulu era gwe tulina okwesiga kutuba bakulokolebwa. Agamba nti nze ekkubo n'amazima n'obulamu, ajja gye ndi ajja eri kitange kimugwanira okuyita mu nze, nalala teri ajja eri kitange okuggyako ng'ayise mu nze. Si kuyita mu Paapa, si kuyita mu bafaatha, si kuyita mu Bisaka, only in Christ can we be saved. Mu Yesu Kristo yekka mwe tuyinza okulokolebwa. Nkwebaza mukwano kubanga obadde naffe okumanya bayibuli yokka ate yonna. Nkujjukiza tu subscribe. Tulina bwino mungi, so ngene y'omulabe wa Kristo tugenda gikolako a good presentation gy'otalina kusuwa mu maaso awo. Bw'oba olina ekibuuzo kyonna ku 666 ku Mark of the Beast, please you can answer down mu comment section ne tuba nga tutambuliramu. Ne subscribe to Avento Media obeere ng'ofuna notifications mu future uploads ze tunaaba nga tutaddeyo. Neebaza Mukama atuwadde ekiseera ekirungi ffenna, era nsaba ekisa kye kyeyongere gy'oli.